essaawa eno akulaga nti eyali mugobye yatabuka omutwe, essaawa eno akulaga nti eyali mugjeeko yavaako. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti Mayiga okujjako mmwe Abaganda nga mmwe mwesuddemu jjulume, naye kitammwe gwe mwaliroopedde nti ono tumunyiya tusinye tuleeteremu omulala, bakugambye takyali munnomo senseezize. Kitegeeza ono akyaliwo nga tagenda kukoma bukomi kubeerawo, wabula nga yagenda okuddukanya Obuganda kubanga nnyini mutaliiwo. Nga Apolo Kaggwa bwe yabutambuza nga Dawudi Chwacho ali muto, noono kyayagala okukola olunaku olwaleero. Era bakubuulidde ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nti buwona ddi. Oba wategeddeko baspecificinze as in being specific obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, Omuganda amanyi nti aliwona bweruti. Kaalibeera akagenderere ng'emyaka Ssaabasajja Kabaka gy'asigadde ku nsi gyonna tagenda kuddamu kulamula Buganda, ng'oyo gwe yalekawo bwe yakwasa ddamula mwaka gwa 2013 yagenda okutambuza Obuganda. Singa mwe Abaganda temubeere bakalabakalaba nnyo mwe Abaganda temubeere bajagujagu nnyo, kwegobera Mayiga kubanga gye mubadde mumuloopa nti balina okumugobawo, wallahi ya Mungu bakugambye nti oli yavaako. Kireza takyalina maanyi gamugoba, era takyalina maanyi ne bw'aba yali yagadde okulamula Obuganda, kubanga basoose ne bagamba Abaganda nti kabaka wammwe teziriiko. Kabaka wammwe eziba nga teziriiko, ani abeera agenda okulamula Obuganda? Yani tudde ku statement ya Kadagala. Naffe Abaganda abeeyinza tetuyinza kumutwalirayo Kadagala. Gwolowooza nti Ssaabasajja Kabaka gyali teriiyo ddagala, oba eddagala eriva e Buganda lye ly'amaanyi ennyo okusinga gyali gye baamutwala okumujjanjabira? Ssaabasajja Kabaka kye yeetaaga si ke Kadagala. Musajja mukulu ono Profesa Badru Kateregga yakozesa amagezi mangi okututegeeza ekituufu kye yali ategeeza, era yategeeza abo abategeevu bokka. Kyokka bwe kiba nti mu Buganda si ffenna ntutegeerera ku peesa emu, kinkakatako okutegeeza Obuganda kye yali ategeeza. Musajja mukulu Profesa Badru Kateregga yali agamba gwe Omuganda nti Ssaabasajja Kabaka n'obuyambi n'ebikozesebwa tabirina, ne ssente tazirina. Kyenvudde nsaba Abaganda mwongereemu amaanyi mu kubanja kabaka wammwe, kyokka nammwe abalinamu ku ssente mwekolemu omulimu tuzikuŋŋaanye, tulifuna ngeri yonna gye zituuka ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka waffe baamufuula masiikini, baamufuula omukopi, baamufuula ekitagasa, naye buvunaanyizibwa bw'Abaganda okununula Ssaabasajja Kabaka wammwe. Era ntandise mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka enkolagana gy'alina n'abantu abawansi nnyingi nnyo, kyova olaba mu programs ze zonna mutambulira mu mmwe abantu abawansi, abantu abawansi. Ssaabasajja Kabaka bw'atusimattukirako wano kagenda kuba kagenderere. Era Ssaabasajja Kabaka mu mbeera eno gy'alimu olunaku olwaleero talina njawulo nayakisa mukono, kubanga ono bamubonereza nnyo n'okusinga bye babonereza Muteesa. Bamuttidde ku nsi ng'akyamuga, basiize ekifaananyi ti Ssaabasajja teziriiko, era nga Mayiga y'agenda okutambuza Obuganda. Agenda okutambuza Obuganda. Juzi yakubuulya ku nkolagana ye ne Museveni, n'akubuulya ne ku muwendo gwa ssente omungi gwe yamuwa. Mwenna mulabye enkolagana wakati w'abantu Ssekinnoomu Emmengo ne gavumenti eya wakati, ekyatuuka n'okusitula abataka. Ssaabakulu b'ebika
wabula abataka bagende ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka. Abataka bagende wa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka, si Mwankole wabula mu Buganda. Abataka omuganda bw'oteebereremu nnyo walisigaza linnya nti nze ndi Muganda, naye Obuganda buli mu kusaanirawo ddala. Eno basaanyawo Obuganda bwe basaanyawo ne Namunswa. Namunswa ne bwe banaaba tebamusse agenda kubeera ku nsi ng'alinga enjole ye tageti yaabwe. Kubanga essaawa eno gwe weebuuze bakugambye nti Ssaabasajja Kabaka teziriiko emirimu mu Buganda giddukanyizibwani? Oyo agiddukanya ng'ayagala kuzimba Buganda, agiddukanya ng'ayagala kuwanika Buganda, oba agiddukanya mu ngeri esaanyawo Buganda? Era oyo agiddukanya ani agenda okumuggyawo ng'eyali muggyeewo bakugambye nti teziriiko bulungi yakyuka? Muganda munnange tokkiriza statement ng'eyo mu Ssaabasajja Kabaka omutwe gwe tegukyakola bulungi. Bino byonna bigendererwa eby'okusaanyawo Obuganda. Oyo alekeddwawo ng'omusigire akwate ng'atoola butoozi aweeri, atoola butoozi ali, atoola butoozi aweeri. Gwe waalisose ne weebuuza bo bennyini batugamba nti Hamisi Kiggundu yabba ettaka lya Kabaka. Era emisango gyaliko mu kkooti gye buvuddeko ettaka ly'Ekiga erya Ssaabasajja Kabaka. Maama Nnaabagereka bwe yali atongoza simanyi emikolo gy'ojjuza ate Hamisi ye yasookayo omubuuke. Hamisi y'omu ku baali abagenya abayite, y'omu ku baali abagenya abatongole. Ekyo kitegeeza ki? Alwana n'Obuganda nga kijene ku Buganda alumbye Ssaabasajja Kabaka yennyini, ate mbu yasembesebwa ku mikolo egy'omuwendo egy'abantu ab'enkizo mu Buganda. Mubuuke n'enkuteerayo akatambi akalala nga Mayiga ayanikula Profesa Badiru Kateregga ku kye yamugamba nti naye ffe abeyinza tetusobola kugenda mumulabako tumutwalire ne Kadagala. Yaddamu nti anko ki? Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Agambye nti tekisoboka. Bonna bwe tunaabagamba nti basobola okulaba ku Ssaabasajja Kabaka, bonna tebaamubanje. Naye nga gye buvuddeko omuntu y'omu yakola statement n'agamba nti oli akwata ekikopo kya caayi omutali sukaali n'akwatirako omuwogo gwe n'atandika okubanja Ssaabasajja Kabaka. Leero omugagga ng'amujjukiza n'okumujjukiza nti neeyinza nange sisobola kulaba ku Ssaabasajja Kabaka wange. Amugambye nti ekyo tekijja kusoboka. Bwekiti ne bwekiti. Kati ekibuuzo kiri kimu, Ssaabasajja Kabaka wani? Teweerabira oli yagaa nti ffe ng'abamu abeyinza abalondemu. Kitegeeza nti olukiiko lwennyini olwa Buganda lwali lusobola okulondamu abakiise abeyinza abalondemu, ne bagenda ne balambula Ssaabasajja Kabaka ku lw'Obuganda. Agambye n'ekyo tekisoboka. Yamugobako abaavu, amugobyeko abagagga. Wano weewali okulya n'okukomba essowaani, era weewali ekibuuzo. Ssaabasajja Kabaka kati wani? Ssaabasajja Kabaka kati wani? Ng'Abaganda abalinamu obusobozi omubagobyeko, n'Abaganda abawejjere omubagobyeko. Ssaabasajja Kabaka kati wani? Gyali ali naani? Waali ani amujjanjaba? Abeera naani? Mwalaba ku firimu ya Jumongo Obwakabaka bwa Gogoliyo bwawambibwa
ku kabaka eyali aliko ebiseera ebyo eyali ayitibwa Hamusu ng'olukwe lwonna lukolebwa Katikkiro. Katikkiro n'awamba obwakabaka ng'ayina kabaka we gw'ayagala ateekeko. N'amuteekako ky'atamanya nti waali waasigalawo omwana wa Hamusu gwe baali bayita Jumongo. Amazima tegeekweka. Ekiseera kyatuuka ng'alwanyisa amazima Katikkiro eyaliko. N'agalwanyisa ku end of the day yamaliriza Jumongo atudde ku ntebe kwe yali alina okutuula. Kaakati mwe muddaawo ne mulaba nti mulaba firimu. Ebyo bye bazannya mu firimu byalingayo akaseera konna. Kaakati naffe tugenda kutuuka ekiseera nga firimu tuzizannya ku bano abaliwo mu Bwakabaka obudde buno n'eggwanga Uganda. Ekyo mukitegedde. Katikkiro wa Googoliyo yalina amaanyi mangi nga kw'otadde Namasole n'omukongozi. Obudde buno tuyina abakongozi mu Bwakabaka bwa Buganda abeefudde ab'Egoogoliyo. Tuyina Bakatikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda abeefudde ab'Egoogoliyo. Tulina Bakabaka mu Bwakabaka bwa Buganda abalinga Hamusu nga bawambiddwa. Obudde buno temwagala tubyogereko kuba mulowooza nti mwateekawo obukundi bwammwe obukwata ku mimwa buli bagezaako okwogera. Naye tujja kubyogera. Muganda agamba kyendyo kyankimize. Tetulina kyakukola, amaanyi tugamanyi mugalina. Naye naffe amaanyi tulina gakwogera. Okitegedde. Wakati bano bye tulinda okulowooza mbu nno obwakabaka bwali bwakulwanira edda kati byaggwaawo. Okulwana kati kwafuuka scientific. Nga nammwe mwawambye Ssaabasajja nga mwamuwambisiza scientific. Okitegeera. Kati tuli ku modern system. Tuli ku mulembe ogw'okukola ekintu ne kibanga ekitabaddeewo. Abantu balinze mbu kabaka baleete ettanka, mizayiro, bawambe olubiri, bamuggyemu, bamutwale Namibia. Tekisoboka. Mwakozesezza magezi ne mumutuggyako nga tetutegedde. Naye abaagezezzaako okutegeera tugenda kutegeeza abantu bategeere nti nno kabaka muwambe obudde bwonna. Leero abasumba bakuumibwa mmondo. Wano omusumba akuyitako ng'oyinza ogamba vice president yayitawo. Kati eggwanga omuli abasumba abayina emmondo n'osanga kyaki nga bakuuma b'SFC. Abakulu b'ekkanisa ba military, abakadde b'ekkanisa, abakebera ku miryango ba poliisi, ate nga abagisabiramu baayiso. Eno kyaki ki? Leero buli kyaki eriko omukuumi. Nze wano nina abanaddiini. Waliwo omufaaza yafa e Rubaga. Waliwo omufaaza yafa e Rubaga. Ne bajja ne bakima emmundu ye. Faaza bakima emmundu. Abapoliisi banya tuzze kukima byaffe. Bwana mukulu naye byammwe byebiri. Bagenda okebera faaza nga bulijjo ayina emmundu nga mbega. Kali mu nsi omuli abanaddiini abakwata emmundu. Gwe ly'eggwanga liba liragawa. Mu nsi omuli abasumba abatambula n'amagye. Omusumba n'atuuka naye nga amagye gamuwerekera. Uganda giraba edduka.